etya. Yoseri Tibahabulwa Nyandwe Museveni. Waliwo abambuza erinnya Nyando walijjewa era erinnya Nyandwi litegeeza ki? Museveni amanya ge mumanyi mwali mumanyi Yoweri Kaguta Museveni ne tumuforce nga najjayo Tibahabulwa n'agaana lutabayisirwa. Nemba nnyonnyola erinnya Nyandwe yalifunya atya oba yajja nalyo atya. Yoseri bwe yali ava e Rwanda ne nnyina ne kitaawe baasibira Tanzania. Bwe baasibira Tanzania mu refugee camp, eno Yoseri gye yakolera yakolera ekizibu kye nabanyonnyola ne bagamba nti nkyakinoonyerezaako. Kigambibwa mbu. It is alleged mbu mu kampu eyo yanyiga muto munne n'amutta. Tata wa Yoseri Nyandwe n'ategeeza maama we Estere Kokondeka mufulume Tanzania mu kampu muno mugende omwana we bagenda mutta. Maama wa Museveni n'akwata Yoseri Nyandwi n'amuleeta mpaka Uganda mbitoli by'amaserengeta gye basinkanira abantu abayambako. We yajja n'erinnya lya Nyandwi wabula bw'atuuka mu Uganda ku myaka gye 89 erinnya ne balikyusa. Wabula abantu bangi bali babuuza erinnya Nyandwi litegeeza ki kati? Eno yo logic muwulire bulungi nnyo. Bwe nayogera erinnya eryo Abanyarwanda bangi bantuukira. By the way, mulimu Abanyarwanda batali babiri. For mention again, njala mukotinge bulungi. Eri Abanyarwanda batali babiri. Bonna si babiri. Lwakuba ntosobola baawulamu. Iyo lwaki nkosa ttaamu nti ka group ka Museveni. Erinnya Nyandwi Abanyarwanda bantuukira baŋŋamba wait a minute. Erinnya Nyandwi lino ku report ya International Criminal Court ne International Court of Justice mu report ya genocide 1994 mulimu Pilato mwali mu report ya genocide wabula mulimu ne Eke Nyandwi atali identifyingiddwa Nyandwi mwali kitegeeza nti uyu Museveni tubayagala muteeka kao. Wabula Abanyarwanda bamwe bangamba nti then katika tukunnyonnyole Nyandwi kitegeeza kirinnya ki? Nyandwi mu lulimi Olunyarwanda etegeeza musanvu. Ono waliwo yakyusiza ne yayita Yoweri Museveni. We yayita Yoweri Museveni bulijjo munoonya Museveni erinnya alijjawa. Erinnya Nyandwi litegeeza musanvu mu lulimi Olunyarwanda. Do you copy that? Njagala tuyige nga tujja information ku kinyusi. Ayina mukwano gw'Omunyarwanda nga mweyagala nga taliimu makoona mubuuze erinnya Nyandwi litegeeza musanvu. Yensonga wali yeetekako nti Museveni mugambwa Abaseveni abalwana entalo no erinnya Nyandwi litegeeza musanvu. Kwe kweyita yeeyita Yoweri Kaguta Museveni kwe kujja erinnya musanvu mukitegedde bulungi. Kyenjagadde okukola mu clarification ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Out of the war. Kati mukulu Nyandwi Yoseri njagala nkwambule n'ensi ekwate ekkalevu eri abantu kyebadde temumanyi. Yoseri Nyandwi mu myaka gye egyaleero nagira egy'ekivubuka omusajja ono yali mulungi nnyo mu kubikkula sikaati z'abamaada nga mu kufunisa embuto teri yamukwatira bendeweera. Abakazi bangi bafunisa amatu ga mugema era omwami ono ogw'okuzaala gwagokoze. Abasinga obungi mulowooza Museveni ayina Muhoozi, ayina Natasha, ayina Diana ne Patience nedda. Banyawo ne bassebo. Nyandwi Yoseri aweza abaana 10 n'omusobyo plus. Buli mwana ayina handola. Both local ne ku international level. Ebyo naabo abataafiirwako wabula nzizo babuusa era nga ngenda bagamba buli kifaananyi kye ngenda okulaga kwenda kulagako abaana bali bigenda kubeera nga 5 abamu bamanyi naye ngenda kuteekawo question mark gw'ojja kwejjulizaawo nze nga nze mmanyi wabula gw'ojja sigaza ekifaananyi ti omwana nafu kibadde kitege mwana Museveni ngenda kuteerawo gwe kifaananyi kugambe it is alleged kuba naye bwe batukuba emigo agamba nti bateebereza nti babakubye emigo kati naye ngamba nteebereza abaana bano nga Museveni nenze nkimanyi ba Museveni naye ayina abaana basukka mu 10 kati abaana bano bali ludda wa Comrade saagala bakusiriwaze ali mu diaspora n'ali waka nabagamba diaspora tegeeza abali mu Europe, Canada ne UK ne Canada ne America no
ne bw'ofuluma Kenya oba oli mu diaspora, ne bw'ofuluma Sudan oba oli mu diaspora, ne bw'ofuluma Congo continent bagita Africa, okitegedde bulungi nnyo. Kati weegendereze nnyo ebintu bino wammanga. Ekisooka, towulira omuntu ng'alina erinnya egganda naye ng'omusuubiriza okuba nti si Muganda, ng'alina ssente, alina security, alina protection, alina contacts. Nkumenyedde ebintu ebi. Weegendereze nnyo. Oli ne bw'aba nga yeeyita Musuga, Munyolo, Mulugwala, Mutoolo, Muganda wa Munyankole, wabula ng'alina ssente, alina protection, alina contacts, alina immunity. Ebintu ebyo birala byamujja kubyeyongerako. Mwegendereze nnyo abantu abo abasinga obungi 8 ku buli 10 baana ba Museveni. Kati wulira bulungi nnyo. Abaana bano bonna abasinga obungi balina diplomatic passports, balina passport ez'ekikungu. Abaana bano bonna bali well protected oba bali well guarded. Abaana bano bonna balaninga business, multi-billion business, both local and international. Abaana bano balina amannya ag'ebika ebyenjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda. Abaana bano bali mu magye. Abaana bano bali mu police. Abaana bano bali mu politics. Abaana bano bali mu government, mu offices za government. Mumpulidde bulungi nnyo, mubategedde bulungi. Kati bwe mmala okubulira abaana bano, gaziye ekifaananyi kino okigaziye okuva mu Uganda, mu Africa, mu Asia, mu Europe, mu Bungereza, Canada, America. Ndoza kati mazo basigira manze ndi mulungi mu kusigira ekifaananyi n'okunnyonnyola ensonga n'oginnyonnyoka ng'abanyonyofu bagenda okunnyonnyoka ebinyonnyoko mu bunnyonnyofu bwe baali byagalira mu ng'abanyonyofu bannyonnyola okunnyonnyoka ensonga. Yengeri lwaki mbagamba muwulize ensonga zino wammanga. Okitegedde bulungi nnyo, ekyo mukitegedde. Kati ku bifaananyi bye ngenda okulaga, tandika okunoonyereza, gwe onoonyereze Lumbuye yayogedde obirinako idea ki era gwe bikuleka luddawa. Asooka mugenda mukubaganyako ebirowoozo, muli baddembe. Mwegendereze nnyo abasajja Abannayuganda abawasa abaana bakaalala nga bali mu cooperative life. Ba celebrities abali mu Uganda, ba businessmen abali mu Uganda, bannabyabufuzi abali mu Uganda. Mwegendereze nnyo abaana ab'obuwala be muwasa n'abaana abalenzi abatuukirira. Kati nga Museveni bw'atukuba emiggo mu mawulire amonegawa it's alleged that they were beaten, nange nkugamba nti it is alleged. Fiona Nyamutoolo mwana wa Museveni ono oyo omu mbagambe fejja kwesanga tamuzi zaakozesa bamala otukuba n'otuobaga nti it is alleged he was kidnapped or it is alleged he was beaten or they were kidnapped. Naffe tukozesa kati nembaga it is alleged oyo omu. Nono kigambibwa nti mwana wa Yoseri oyo ngenda basomera amannya. Kigambibwa n'oyo mwana wa Museveni oyo tugenda mpola mpola amanya ngenda gabasomera. N'oyo mwana wa Museveni bano bonna bali mu gavumenti, bali mu bitongole by'enjawulo. N'oyo mwana wa Museveni
Muwonge Andrew eyabba akalulukani Muwonge Andrew eyabba akaluluka Nakwedde mwana wa Museveni. Oyo, it is alleged according to my sources. It is alleged. Mwana wa Museveni. Ono ye namala basomesa nnyo ne mutegeera era mwamutegeera. Ono Kibuule mwamala mutegeera nnyo mwamutegeera oluvannyuma. Ono Kibuule mwana wa Museveni. Mutegedde bulungi nnyo mwana wa Museveni oyo Kibuule. Kali kambasomera amannya gano. Kayunga District Chairman LC5 yoyo Gwembalaze Nembalaga Minister for Disaster Nembalaga Fiona Nyamotolo Nembalaze Nembalaga Diana Mutasingwa of Minister of State for in the office of the President Gembanya Gembalaze nabala abaana bali mu diaspora abadukanya multi-billion businesses nga ba Museveni amo tebagana kulaga face zaabwe batambulira ku diplomatic passport kati waliwo kye nayagadde musooke mwetegereze nnyo kati omuyindi gwe muleba wadde obulamuzi asaana kunoonyereza ngenda kusaba drone zange zonna we ziri munoonyeze ku mukyalo omwo njagala munoonyereze ku muyindi gwe bawadde obulamuzi ono njagala munoonyereze ku muyindi ono n'abala bangi nnyo ono sigenda baga nti mwana wa Museveni wabula munoonyereze omwana ono muyindi ono n'abala mujja tegeera oyo muyindi oyo siga mbadde kidamu sigambye nti mwana wa Museveni wabula munoonyereze nnyo ku mukyalo oyo muyindi oyo Romanyoli Nyankole Nindumanya mzee. She speaks perfect. Yes. Kare Yes, Your Excellency. Cha mutuma Yes. ngwenju yasia atumunyarire mbyane. The one who had no sense when the house was on fire said, lay the bed for me, I want to sleep. Oh, badange. Mzee munywani wawe, and this I need to take the opportunity, munywani wawe mujenzi Gudo Alwalia. Yes. Abideni Mawento wanje. Mawento, very good. Yes. Gudo. Yes. All right. Mumunoonyerezeeko sigambye byala mukwate bulungi mayi musale bigambo sibagende mwana musa ora mumunoonyerezeeko mujja funa ekituufu wawaali. All right. Kati awo tuvuddewo katusimbule ne video kyenjagadde ebadde security alert abali mu diaspora kwasaganya business bana abaana bwe mwafuuka ekizibu mujja tegeera nga obudde bugenze ng'akasajja n'abala bangi nnyo mbaga ayina abaana 10+ kati ekikwasa ensonyi nga nfundikira abakazi bonna abeeyita abaganda abali mu politics ebitundu okuva mu 8 n'okutuuka mu 2021 abasinga obungi bonna Museveni abayinamu abaana secretly abayinamu abaana baka abasajja basinga obungi Museveni abayinamu abaana Azwero ne Sali Musale gwe mulimu gwe bakola awo tuvudde osagala tuweewo kati tutandise ka video olwaleero. Katutandike bwe tusoke tukole clarification eno. 1 ku ssaawa 3 ez'okumakya tegenda kubeera clarification ngenda gireeta wali oluvannyuma kansoke more information ku ssaawa 3 ez'okumakya ag'olwaleero Nyandwe Yoseri ayise meeting eyembagirawo mu refugee camp Entebbe ng'ekimuyisiza kyeki ayagala buli munene wa NRM eyabadde mu kalulu Kawempe ajje abitebye akalulu k'abalimi batya okubba n'okuwangula kigambo ku billions 3+ ziyataddemu ng'ayagala akalulu akakawangule nkiddamu Museveni ayise meeting ey'amangu ku ssaawa 3 ez'okumakya era ne bagenderawo buli munene yabadde mu kalulu Kawempe North bamunnyonnyole akalulu lwaki tebakalangiridde muntu waabwe era bagenzi wabula MP ensambagire n'embooko zigenda kunyokerayokko kyemuteerabira mu meeting eno bagenda kuddamu okudiscussinga ku biru ya UPDF
nga bagenda ku pressurize nga MP ba NRM okwanguiriza bill okugitebolinga mu parliament era eyite basobole ogikozesa mu kulonda okujja naddala nga batagetinga obukulembeze bwa national platform n'abakulembeze baabwe n'abaana bali makomera basigana nga batryingira mu military court martial esaawa zino bali mu meeting tebannavaamu nakati bakyali mu meeting eyo abayise bamunyonyole sente ze billion 3 plus ezayononeddwa nga tezirese magoba ekirala abayise bongere okwaccelerating okwongezaamu emisinde okulangira gye bagenda okutebolinga bill eyo eya UPDF gwenda okukwatagana wakati wa court martial ne UPDF oba nti bakwata bakutwale mu court martial nga tebanagwebuzira bakuterekayo eyo naye ng'ekigendererwa baagala kukwata bakulembeze ba national platform bateeka mu court martial bo bayisewo ekyabwe ekyo nakyo kiwedde mu kitegedde bulungi ekibaddeyo eyo wabula mu bintu ebyokwennyamiza ennyo mu kalwa akabadde kawepe mwabalira bulungi nnyo ekituufu kiri nti neno message kanji bagambe madde ngisiriikiridde mukulu nyando Yoseri Museveni tibahabulwa lutabayisirwa mutabane wa Karekyezi nsi yaleta muzizide nsanga bisibe yatudde ne banyarwanda banne ekituufu kiri nti bakkiriza abaganda bakowa Museveni bamonaaba tebamwagalako era abawunyira ziizi bo bakkiriza bonga bo mu kakonde kaabwe bakkiriza omuganda yakola ki yatukyawa kati obuzibu liruddawa obuzibu buli nti abeefuula nti banoonyeza Museveni obululu mu Buganda balina obuzibu bwe mutandika okuwulira akisidenti simanyi ono ekyenda kyekutte mu kataago akatakagudde mu kiwoowoolo ku bantu ba NRM temwewuunya lwaki Janet Kembabazi yagambye bbaawe Yoseri Nyandwe abo n'abaganda nabo basuma yagambye bbaawe nti abaganda babbya abatuluma bana ba NRM batubba bubbi bakimanyi bulungi tebagala tubuli abaganda batukoowa kati bakimanyi Museveni sigino yagifunya abaganda babakoowa mu Buganda kati bana abasime bakiwanda suyi bani bonna bali mu bafera bufezi bakimanyi nti babakoowa yesigino yabadde kawembe abategedde ababadde balaba forensics gona baganga musoma forensics ku video n'ebifaananyi body language abasajja bonna abazze ku kawempe go ku playground ku muzikiti twabalaze olulimi lw'abantu baleese Museveni byayogedde nga buli kimu tekikwatagana n'abantu nga tebakwatagana naye kati era naye akimanyi bulungi nnyo nti abaganda tebakola kibamwagala wabula afunye final conclusion nti abaganda tebakola ki tebamwagala era ekisinga omutiisa nti ne baplokisebe betuyita ba agenti be abantu babakoowa abasigenda boogera kuba sikyalina budde bwabwe abeefuna nti bali mu opposition nga tebali mu opposition bonna abantu babakoowa era he regrets nti yakola ensobi okuba nti omululu gwamuyinga n'atasobola kuzanya kaadi zingabo ze yayina zizanya kaadi yayina zizanya atya bali balina plani B nti singa Toastmaster Dynasty tutuko wantu neekwama bajja kufuna omuntu eyefaananyiza okuba omuganda bamuseeti nga bamukwasa obuyinza bo badde bali mu kkate ne bamunyonyogera bwati ng'akola kyayagala naye ne kubonna bonna baganda abali mu gavumenti yabaali baagala bonna yabanyiga abaddewo nga abakozesa bonna bonna mu abakubamu ebituli ne mubambula public ne bategera tebakyalina kye bagamba ggwanga kati ekivu kyalina talina muntu gwagamba nti agenda mulekera buyinza slowly by slowly transferring obuyinza obuzza mu mukozi Kanyerugaba eyayiika Windows nakugamba mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo nte waliwo ente zebayita Bihogo ente nyankole weza fezi nakawa zina amayembe bwegati baziyita Bihogo kati Museveni mu system yawe Sero Bihogo and Educate Bihogo bonna abantu babwe naturally system yawe tekuli muntu asobola kujimira mu public n'ayogera ng'omuntu omulala yenava mu kitundu kire kya Uganda no bw'oba yagala kumanya nti system yabwe tebakolera Sero Bihogo and Educate Bihogo mwe microphone kabererwa abogo. The reason as to why they hate indigenous Ugandans because we can speak, we can relate, we can analyze, we can manage, and you can convince the public. But in the system of Sero Bihogo, Educate Bihogo, even if you tell them to speak to the public,
They can't even manage the crisis. They can't even manage the crisis in the government. Yensonga lwaki batuwalana. Omuntu ayinza okubeera mu position nga he can handle any crisis in any office at any level. Nga Muganda, Musoga, Mulugwala, Mutoro, Munyankole. Era ono Sero Bihogo and Educate Bihogo are making sure nti amugoba wo yasigale okubanga ayagala kusigala nga ye boss ne bamaliza nga bakoze vurugu. Okitegedde bulungi nnyo. Gwe kwata microphone. Ojuwa abaana abayita mu system program Sero Bihogo and Educate Bihogo. Bonna tebana kye basobola. Gwe kwata microphone ojibe wonabona mbamanyi bulungi. Omuge kwata enjogeza moneta andi kwogera. Bogera bogus nonsense. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Kati regulating okuba nti alina mistakes ze yakola ezigenda baviramu obuzibu. Kati kyova olaba nti bali mu crisis eyo naye ng'akimanyi bulungi nnyo abantu bamukoowa. Awo tovuddewo. Katugende mu kye tuyita forensics omutono ne clarification. Tukusookedde Kawempe Mbogo. Muganda wange yenna yabadde Kawempe Mbogo. Ne bannamawulire mwenna ababaddeyo. Njala basomesa ekigambo kimu. Museveni mulungi mu kola stunts. Ng'ayagala okulaga public nti alina security. Njagala mumpulize forensics eyo. Museveni mulungi mu kola stunt okwagala okufuna amawulire. Ekyo mukitegeddeko. President Kyagulanyi yatugamba Museveni ajja tuuka ekiseera anyone ku kibaba ng'ayagala okwefaananyiriza abantu kati abali ku mulembe guno ogwaleero. Mwamulabeko ng'ayinaka entambula ya president gye yassemu amagulu awo neyeekangamawo era yabadde asika attention y'amaki y'amawulire ne media ekyo kyamulemye. Yayogerako oluyaaye mugera mulya ng'ayogerako olujamayika ebintu bwe bityo mujja mulya ng'abikola kati ekizibu kiridde ekizibu kiri wano. Bwe yabadde Kawempe baasetinze Guy ajembwa adduke asinkane Museveni oba amugwire. Kati abasirikale bonna babadde scattered nga be places in different angles. Ompulya bulungi nnyo. Wano wenje tuli mu forensics. Kino bayagadde kubalagana Museveni alina security. Talina security nekiddamu. Museveni talina security. Kusinzira ku forensics gigenda okubawa. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more protected without even a single gun. Ali more protected. Era ali well surrounded and guarded by the foot soldiers than Museveni. Lwaki? Mu principles of security, priority number 1 is to protect the VIP. Etteka erisooka mu protecting omukulembeze. Gwe omusirikale yenna nga tonna kufuna kintu kyonna kigamba nti kyosookera kwe covering omukulembeze yenna waba akuli maaso omukulembeze. Abatera okulaba abasajja abakuba bakulembeze wabawe kwakanga konna ye yennyini yeeteeka mu kulembeze bw'ati. Either amukwata n'amukubba ennume y'ekigo oba bamuwetoolola omukulembeze ne bamuziikako nga tewali kintu kisobola kutuuka ku mukulembeze. Wabula bwe tudda mu forensics baasetinze omuntu waabwe mbu ave mu audience ajje nga yolekera Museveni bamukwatire mu maaso bamukwate balage nti alina security nno kabadde kakoto kadde kafu. Otherwise, yabadde exposure ey'ekika ekyawaggulu eraga nti Museveni you are not safe era toyina security. Lwaki? Katudde wali omusajja ono addusa ajja. Yose yasigadde mu katebe ate ng'atudde comfortable. There is no any leader ng'alaba threat ejja n'asigala comfortable. Taliyo. Kubanga omukule VIP yenna yennyini baba mukuuma naye yennyini amaaso gabeera bwe gati ng'atunula bw'ati notula mu public mu audience. Kati ababakuuma kasita batandika okumuvinga fast oba faster mu direction naawe amaaso gagenda mu direction gye bakola ki gye baddukira to see what is coming. Wabula Museveni yatudde comfortable. Abasirikale nga batandise okumuvinga okugenda kukwata omusajja oli ng'ali comfortable atudde. Eyo kikikyo eyo stunt yabadde nfu. That's the stupidity of highest order. Tuli mu forensics wano. Stunt ya mwenjala nti bwe tuli mutegere bulungi nnyo. Okitegedde bulungi. Yasigadde ali comfortable ng'atudde. The moment wabeerawo movement ey'aba bodyguard VIP ennyini akyusa movement.
n'alaba ki ekijja mu position abasirikale gye bagenze Museveni yasigadde atudde bw'ati ekyokubiri abadde bamusalamu linze emabega bali tebalina kusooka kujja already waliwo layers abasirikale babadde beesudde omusajja oli yaddusa atya okusooka okuva ku leeya yasoose eyabadde ku byuma najja ku leeya wakati najja ku leeya yabadde eddira ayokatuka yaddusa atya ku leeya zisatu ez'abasirikale atuuka ku lasileba mukwate ku meza ya Museveni ekyo mazo kitegeera era mu mateeka ge basooka okusoma protect the VIP mwalabyeko omuntu yenna nga akwata ku Museveni oba amwetooloola video sigirina no saagikutte walabyeko omusirikale nanga yeetoolodde Museveni oba amugwirire oba mukoze ekintu nakyo okumwetoola ku safeguarding nowhere tewali kubanga these are not professional bodyguards bane bantu abali mu system eya sero bihogo and educate bihogo kati kamba weekirala mu kitegere bulungi nnyo okumanya Museveni tali safe nga nkube bituli mu video yabadde Kawempe bwe wazo okukola stunt eyo ffe nga ffe ba expert mu forensics tukulaga nti singa wabaddewo abasajja bataano nga bava mu different directions singa wabaddewo abasajja bataano nga bava mu different directions nga balumba Museveni eyo security yabadde esobola okumanaginga abasajja bataano kyabadde kyetaaga nabaana abadde abagadinga ebyuma okuddukayo ogenda otandika okugenda mu position ez'enjawulo okukwata abantu bandibadde balumba Museveni kitegeeza bano bonna obwongo bandibadde bava ku Museveni ne balumba abantu bano abataano Museveni yabadde asigala mu kyangala omwana asobola okukuba Museveni empafu wano ng'asigadde mu bbanga kubanga ono yabadde omu n'aba-exposing kati singa badde bataano nga mu different positions oba directions kiba kitegeeza nti sniper oba sharpshooter oba omutujju yenna ayagala okujja Museveni ng'akikoze bulungi nnyo already abamaze okuleetinga kye tuyita diversion eyo gye bayita diversion omuntu akudaivayitinga okuva ku kintu ky'olowooza nti kiyandibadde ayagala n'akuzza ku kintu ekyo ye n'afuna kyayagala kati singa abadde nga baagala kutta nga program kyabaddeyo yebadde basobola okuvayo abantu bana nga badduka from different directions n'osigala mu bbanga sniper oba sharpshooter nakukuba essasi mu mutwe nga tewali wadde muntu akoze ki already baba bamaze okuleetinga diversion nti abasirikale babajje ku mulamu ogwotunya president VIP osigadde mu bbanga era nga tovuddeyo. Did you copy that? So it was well planned by Museveni okulaga ensimbu alina security tolina security okusinzira ku forensics gyenkoze mudde mulabe bakulembeze ng'egye baba bakuumamu nenge gye baprotectingamu nti ekisookera nga bakutraining ekibasooka okusomesa sooka okume VIP ebisigadde bijja kujja oluvannyuma. Kuno kuliko abalabi ba firimu bangi mulaba firimu The Bodyguard from Beijing, Bodyguard y'omugenzi Whitney Houston nti bodyguard asobola okwetekana bamukuba essasi nga protectinga gwe ne bwafa omulimu gwe baagutuukiriza era bafiidde ku mulimu byose byasigadde mu bbanga kubanga etteeka lisoma nti any attempt against the VIP security, you were supposed to protect the VIP first. Ebirala biddako kadduza mutegedde bulungi nnyo. So stunt ya Museveni yakoze yamulidde yamu-exposing nti bano baalina bonna bali unfit talina abasirikale wadde n'omu era kyakulidde bulungi nnyo nabadde nabidde okukola ekintu kino kibategeeza it was a well planned move okufuna amawulire okutegeeza abantu ti alina security tolina otuvuddemu. Tugenze mu kalulu ke Kawempe. Alright, akalulu ke Kawempe akabadde akebyafaayo mwe batadde ensimbi empya n'enkadde mwe bali kuwangula mwe balire ddala naye eryokanga n'etonnya wattu ne tulaba ensiisira bazenkanya emyoyo atali okutambulire akusibirayo amenvu. Lwaki mu Uganda oseka bw'okaaba ne weesangula amaziga nga teri agge munnange maati kaaba mpola kyobula batuga nti kaaba mpola nkuli mu kisenge ekyo. Tubadde nga tukubira omulago obutakungula bannamawulire mu Uganda ne gye muvudde katono
General Bigodo DDG did drinking general over the genetically modified general. Yategeeza bannamawulire nti ngenda batwala ekyankwanzi mbasomese okwagala eggwanga lyammwe nangeri ki gye muweerezaamu amawulire. Era baali obulungi nnyo ne bakuba ne mu ngalo nti katugende batusomese. Naye a part of the training yeyo gye mwafunyeeko era nsuubira mwakoze dda documentary part 1 nga mufumba bali mutugamba nti tukola documentary in politics. Do you copy that? Media fraternities zonna mu Uganda, and more especially the mainstream media ne popular zamawulire kansuubira nti mwafunye documentary yammwe esoose mu bulamu bwammwe era mwagirikodinze bulungi mutubulire olunaku lwekimugenda ogironkinga mbadde mutugamba tukola documentary. Zirinda bolwange tawa musibe mmere kubanga tamanya buzibu ky'omusibe bwalimu. Kati nsuubira nti documentary yammwe nammwe mutandika ogiwandika obulungi mutubulire ddiro mugironkinga. Ompulya bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati muhozi byaga batwala ekyankwanza okusoma part of the training gye mwabaddeko. So mutandike documentary yammwe nga tubaga bwe mutugamba tukola documentary mutandise ogiwulirako obulungi. Mujja kitegeera ekitenze embo omukira ng'olwesanyusa. Era mujja kitegeera lwaki Bukenya se munna Kenya. Bannamawulire, bannabyabufuzi, bannabyanjigiriza abeefuula nti ensi mugira beetabanguka nga musirise. Mujja kutegeera lwaki Bukenya se munna Kenya nga Bukenya musajja Muganda. Ate nga yandibadde abeera Kenya. Ompulya bulungi no? Video mwagala gikwata munagirebedde mwagala gikwata wali kyakola tujja tambula. So bannamawulire mwebale kujja mu katundu kaffe ke mwatulangiramu tukola documentary kati yamwe part 1 wetandise mujja tunnyonnyola ey'okubiri mugizaako ddi nenjala bategeeza ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Buli muntu mu Uganda ojja kirozaako ate mujja kiwulira lwakuba nti tekinnatuuka butuusi ku mmeeza yo oba mu ddiiro lyo. Njagadde obategeeza bannawulire mu Uganda mutegeere nti abantu mu Uganda bawambirwa battibwa bagobwa ku mataka nga tewali mmwe temukavalinze ekintu ekyo. Fabali ku mutimbagalo mugamba tetwasoma amawulire. Amawulire ogasomako busomi just okumanya principles ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu. Amawulire ogasoma busomi kumanya principles n'okuba ng'olina document ekulaga nti wasoma you are qualified to be journalist. Ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu. Skills ziri inborn, you have inbuilt skills. Kati fete tetulina certificate z'amawulire tusobola okwogera amawulire gano ga present okusinga mulowooza. Kati mulowooza tuli bakitalo nnyo okusinga abantu abalala no. Temuli. Temwefuula baakabi. So kati abaana bali ku social media akusomera information n'akusomera eggulire n'akukolera analysis n'akozesa ideology empya z'otawulira nko ne terms zino ga wow. Kati mutemulowooza baganda baffe bali ku social media ba youtubers abaagala enkyukakyuka ba blogger abaagala enkyukakyuka ba analysts abaagala enkyukakyuka ba temulowooza nti abasajja abantu nga tukola documentary president akola documentary bali baagala no. Mwatwala omulimu gwabwe ogw'amawulire tebakyakola kubanga mugenda okwogera amawulire okuva ku makya. NTV egenda ogasoma kusenga mwagafulumiza dda bukedde egenda ogatagale nga mwagafulumiza dda ku YouTube ku Facebook ku Twitter ku kinga mwagafulumiza dda. So kati TV zonna Uganda ziri mawulu kubanga abaana kati bafulumya amawulire agataliiko bisanja biki byonna bagafulumizaawo olugambo agavuma agasesa agakola ki uncensored news ate kati nga wetwetaaga. So kati mukitegedde bulungi nnyo. Ekirala bano abantu bano babeera ku butips bannamawulire tebaagala kwogera mazima. Gavumenti emwakazi mugayogera kino najja nakyogera nga talina evidence nayisawo ne propaganda blackmail nga talina evidence. Naye kati mutegedde nti mulina for the first time okulwanira ensi yammwe by all means kubanga ekiri atabali kyekina nasigadde waka. During Amin's regime waliwo media nga nazo zisirise. During Obote regime waliwo media nga nazo zisirise. Right now media wezirimu sirise. Atrocities or crimes against humanity zigenda maaso musirise kubanga mwagala sente. But make sure nti tozadde toina wa Luganda mukona mikwano agenda kutusibwako buzibu. Namwe kenyini emigo gye babakubye kansubire nti yabadde wake up call okujjukira kagamba bino ebintu badde bakola nga ffe tuloza tebiriiwo mujja kitegera awo n'otuvudde. Kale bannamawulire mbagaliza documentary ennungi mujja kiwulira ate gakyali mabaga awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo awo tugenze mu kalulu k'ekampa saagala kwogerako nnyo wabula nina key points zenjagala mutegeere mu kalulu k'ekawempe. First and foremost
abasajja ba NRM babeera bita nnyo oba bakaawu nnyo. Ekigambo bita kitegeeza bukaawu. Ekigambo bita kitegeeza bukaawu. Basajja ba NRM babeera bakaawu nnyo singa obakolako attack. Bo basuubira balina immune to questions. Bo basuubira nti bali immune oba balina order okola blackmail propaganda against Nup ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala. Naye ffe bwe tuvaayo okuba challenginga okubabuuza ate balowooza tuvuma oba tuwemula. No, si kye tukola. Akaluke kampe nga katandika ebigambo bingi byayogeddwa. Nup ya printing obulu minister gundi yabulina era tubukutte biki. Ekyo nabagamba ebeera mboozi enfumbe ng'ekulaga ekifaananyi kye bafumba. Bakukuba ekiboozibozi wano mu kutandika. Kikuvuge bagenda otuuka lwe bakwagalira ng'ekiboozibozi kino kyatuuseewo dda nga bakimanyi bulungi. Kati bannange basebo nyabanya basebo. Ntutta obuvunaanyizibwa olwaleero. Ne mbuuza be kikwatako ku ekitebe kyaffe ekya National Platform. N'abakulembeze bonna bantegeezezza bulungi ntegeeze eggwanga ne bannayuganda mwenna. Nti omwami gwe mwalabye ng'ali ne Balamu Barugahare ng'agamba nti amukutte abadde abala obululu, abadde agaba obululu, nti si muwagizi wa National Platform, si mukulembeze era tannabeerako ku ttiimu ya kanso Nalukola eyaweereddwa endaga muntu oba endaga mulimu kola olunaku ogwadde gulina okukolebwa ogw'ebyokulonda. Teyabaddeko ku bakozi bonna. Balamu ne banne baafubye okulanga baleeta abantu bagenda obbazanyira omuzannyo gwe badde bajja boogera ku TV nti tubba obululu. Balamu Barugahare, whenever you are, I'm here to inform the public that you and the Madam Namatimbo Prime Minister Musafiri Namayanja, the public need to know that NRM government, the National Advance Movement, they are good at blackmail and propaganda. They are good at preparing Ugandans on what they are going to do against their opponents. During some sessions on live stream medias, on mainstream media, especially on TVs, which are managed and governed by the state, Balamu Barugahare and Prime Minister Namatimbo Nabanja Musafiri, you were caught ready-handed insinuating that Nup had already printed some ballot papers, and you implemented our leaders that some of them, they have already distributed ballot papers in Kawempe North by-elections. You, Namatimbo, Musafiri, Nabanja, and Balamu Barugahare, in preparation as well, you staged your own state agents to act on ground that they were caught in the act of ballot stuffing in Kawempe North by-elections. But lucky enough, I have contacted the entire leadership from National Unity Platform, including the team which led all the polling agents who were there on behalf of Honorable Nalukola. They have confirmed that the man who was caught with certain papers during the elections of Kawempe elections is not known by National Platform. So those people, they are working with Balamu to complete their set of propaganda which they set against National Platform before or previously, before the elections. So this is the video which they get the bulungi in a video. Omukonge 18 bulina n'omwami lwaki abeera nabo obwedda tubagamba batubbanga temuwulira naye tewali asobola kalondesera nedda ssebo obukana kanti omuntu wagenda wali bamusaba kano kokka ne bacekinga kuligesta n'alonda obwedda atambula okuva ku buli police station nenyamba wayi and we have been telling you mugamba nti gwe obwaki olesa omusajja ngambira wa police ajja wano naye bino bintu naye wangambe kula saatu. Yes, I don't need this. All right, tugenze mu forensics amugambye oli munna amugambye nti omwami ono badde bamula ku polling station ng'atambula. So gentleman yabadde mu suuti bw'oba walabye omwami ono ng'atambula ku polling station ng'ate kwabaddeko amagye poliisi n'ejjaati
lwaki tewamukutte ku polling station yasoose ekyo ekibuuzo ekisooka n'oteekawo akatonyeze bwamwa muli ku polling station ezisooka nga mwadde ne security kwaddeko mamba mwadde ne miza mwadde na buli kimu munamuli wa CBS eri mwaddereko ne mwakubye miza yo kati munasobola okuseka baddeko n'ebizuka kati mwana banamuli Uganda muli bafu nnyo mbosimba bamukubye ekizuka notugende maaso kati omwami ono w'essuti agambye Balamu mbutwamule ku polling station izo n'ezisooka gwe ssebo kozesa omutwe gwo ng'onnyonnyola abantu nolaba omuntu ng'atambuza obululu ku polling station ng'abaffe bennyini abadde bakuma oba abakutte ne mutamukwata kati njagala nzireyo mu katambi kano kennyini owulire eggayi yennyini ng'agamba Balamu waŋŋambyeko ntuleko wansi ate gw'oyagala okukwata omugamba atuleko wansi n'atula wansi mutuyite basiru kankaddemu wano wulira bulungi nnyo obukonge 18 bulina ono omwami lwakyabeera nabo obwedda tubagamba batubba nga temuwulira naye tewali asobola kalondesera nedda ssebo obukana akantu omuntu wagenda wali bamusaba kano kokka ne bacekinga ku register n'alonda obwedda atambula okuva ku police station nengamba wayemugamba nti gwe lwaki olesa omusajjangambira owa polisi ajja wano naye wangambye tula saatu naye bw'aŋŋambye tuula saatudde awo abadde atudde oba yamugambiddeko walla teekawo question mark naye bw'aŋŋambye saatudde kati mu mateeka agafuga okulonda poliisi yeyina okubeera okukuma obululu era ene suspect poliisi yaddemba omukwata n'emutwalirawo tosobola kuyimirira omuntu gano mukutte n'obukonge nga you suspect him okuba nti agenda kubba obululu ne munyumya n'atoka n'okuga tewaŋŋambyeko nti ntuule awo mumulabyeko ng'atudde yamusanzewo gye yamugambye atuule question mark yamusanzewo gye yamugambye atuule before eno video nga tennajja tuli mu forensics omanyi bano abasajja beefuula bagezi ennyo kumbe basiru bazibu njagala kukwatiramu wali wennyini kankakuddiremu wano n'ekirala nga nca agambye nti baakutte obukonge 18 obukonge 18 so si ballot paper. There is a difference between a ballot paper n'obukonge oba bu temporary voting cards zebakuwa okkiriza okulonda. So there is a difference between a ballot paper and those temporary voting cards. Kati obukonge 18 one abaze kambu 235 omuntu wakuwa bukade bokkiriza okulonda one kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako erinnya kubeerako ne polling station mukulu Balamu bw'oba adoyagala kakasa ggwanga nti wakutte omubbi w'obulu one wandibadde okwata akakaadi kamu n'ogamba nti kano kakaadi nannyiniko ekifaananyi kyekino kamu amannya ge ye gundi nti ye alonda ku polling station gundi. You couldn't even read any information on those ballot voting cards. Tewasobodde kitegeeza nti that is a total nonsense and bullshit. Tewali kintu kyogenda gamba ggwanga nkiddamu obukaade bubeerako ekifaananyi ky'omulonzi amannya ge polling station walondedde. How are we sure that mwagambye badde atambula ku polling station zonna era mwamusanzeeyo? Lwaki temwasobodde kujja obukongo n'osoma bannyini bwo era abanyini babadde bagenda okulonda weebali? Lwaki temwabakutte? Mukamu 2 3 4 5 6 18 kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako amannya ge kubeerako national identification number ebeerako. Kati bino byonna temwasobodde biraga ggwanga ng'okonfaminga nti mwakutte omubbi. Nkiddamu nkoze okunoonyerezebwa era n'entegeezebwa oyo nvubuka tebamumanyiiko era si omu ku badde ba polling agent bannalukoola bantu ba Balamu. Kyovula nti yabadde free enough okuexpressinga himself ne bakama be. Ompulya bulungi nnyo, ekyo mukitegedde. Kati awo tuvuddewo naye njegadde kukola clarification. Kandi ekirala tugenda mu kye bayita protest vote. One, waliwo kye bayita akasiki k'okulonda.
akaluke kawe basinga obungi temwategedde makulu gaako ng'oggyeko kanso nalukola okuwangula kamba nnyonnyola ekifaananyi kye basiigire wano Kawempe yabadde sigino mu kalulu akabadde kagenda okujja ka 2026 njagalodde ku buli platform ya NRM blog odde olibige statement zibayisiza nakugamba omuntu batumwagala uliriza nnyo video zaabwe ebigambo byogera biri well coordinated statement zaabwe zitya ekisokera danga sinakola analysis wano bano okuwa muwala wa nyenje oyina baga mwana aliko ebibuuzo siwa gundi siwa kigo mwana wa nyenje aliko ebibuuzo badde baagala kendeeza margin oba defeat kwe kumubbira ekituufu badde bakimanyi tasobola kuwangula ne badde baagala kendeeza margin oba ekibangirizi ky'okukubwa obunene bw'okukubwa kye badde baagala okukendeeza kwe kubba obulo bwonna bwonna obutuusaawo okubalaga nti NRM yafunye amaanyi mu Kampala n'akalulu akajja 2026 NRM y'amaanyi okusinga national platform oba opposition kyekyabadde ekinyusa ekyo malina okukasubire temukitegedde okulonda kwawedde kansona lukola yawangudde wabula mwabaddemu ebintu byembanyonyodde bulungi bana bodde ku platforms abaga nti aha kati mutegedde wadde mwakalidde ne mutegedde nti NRM y'amaanyi efunye omuzinzi mu Kampala kyekyabadde ekinyusi kati ekyo mba mumaze kitegeera nti babadde bakendeeza defeat kiki ekiddako kyekyo babadde baagala akalulu kano bakalangirire nti wa NRM akawangudde bagezesa amaanyi gaabwe ge balinawo ne mu kalulu akajja aka 2026 mu controllinga bo kibagamba nti basuubira violence kwe kudeployinga jati ekula Christopher Damulira n'amagye g'abayaaye kwe kudeployinga police kwe kudeployinga SFC kwe kudeployinga ne military liba deploying emamba liba deploying ennyonyi liba deploying abala DC ba minister bonna lwaki kugaba minister bonna bola bomuntu go bayita saba minister prime minister kitegeeza ba minister bonna yabakiikiridde bola bagwe tuyita prime minister ng'agenze yabakiikiridde ba minister bonna wabadde ba RDC ba minister ba RDC baani buli kimu kyonna kyabadde soka webuuze lwaki mu lulu wonna n'akali national tebadeployinga ngako ba RDC ba minister ba DPC bani bonna ebitongole bya eso fuso puso ne baleta ne helicopter okudeployinga kubanga badde baagala kugezesa maanyi gano but kankusigira kifaananyi bine bigambo byange mbivunanyizibwako 1 bobanga akaluke Kawempe twakawangudde mu miggo mu masasi mu kuwamba mu tear gas na buli kimu abana bagamba musaga tojja kalonda then that means we can nkiddamu akaluke Kawempe batwakawangudde mu miggo mu masasi na buli kimu nga ne polling station ezimba asambe sabibira ekitegeeza we can njagala okubaza nnyo bannakabotuzi abaana abobuwala bamaama bulijjo kyekinnuma abaana abobuwala abakazi Kawempe bakoze omulimu ogutakolwangako obwedda bakuba enduulu nga bakambwe nnyo n'okusinga abasajja bamaama Kawempe mwatulaze nti we can namwe saluti ya muyino akaluke Kawempe abakyala mbazzemu saluti ogwokubiri mwe bali nnyo mubalire ddala
kate ekinyusi kiri luddawa bwe bange kawempe mu constituency ba deploying almost 40% of security arsenal. Si arsenal yompiri ebongereza no. Bwebanga mukaluke kape just a mere constituency, by deploying almost 40% of the national arsenal. Nga Uganda eronda ba MP ebikumi bitano mu mmeka almost bali mu lukaaga. Can they manage to deploy the whole country the same way they did in Kawempe North? Answer is no, they can't. Kubanga tebalina money power. Both presidential and parliamentary tebalina money power esobola okudeployinga countrywide. It is easy impossible tekisoboka. Kije tugenda okuzaako. Tugenda okuzaako kikino. And I'm assuring you, the indigenous serving PDF officers 76% bagala change. Evidently, Mubaraks bases ayutisi jazasimbanga police na amaje galondeddeyo na lokola ya wanguddeyo jamba afande. Evidently, Mubaraks eya police na amaje babakungaze balondedde na lukola ya wanguddeyo jamba afande. Police yone ya deploy police yone ya londedde kanyanya police station yo kubalodde ubalodde bona ba police na lukola ya wanguddeyo jamba afande. Kitegeeza the indigenous serving PDF officers in all barracks bagala change okujjako nga gwe wayonka senga we kundi oba kagera kannasu ngobwongo wetaga kubukuwolako obuzulu banyuma mukitegedde bulungi nnyo. Yes, we can. Museveni, we are coming for you. And you can change nothing at this particular moment. Nothing you can change. Nothing you can change at this particular moment. Okuba waake ekifaananyi ekirala. Batuse n'okuleta amajega M23 gabayambeko. Abo bonna abasirikale abadde mu kombati za SFC ba M23 abadde bakuba abantu embooko. Mulina kye muteetegereza abamu nakibalaze nti omuvubuka ono Kanale Mugumu wa NBS badde bagenda omukuba embooko. Alina ekigambo kye yayogedde mu Nyarwanda. It was a code and signal of theirs to identify their people. Ekikosa video zino kubalambulula nsonga zino muzitegeere. Njagala owulire code. Njala ka video kennyini. Mukitegedde bulungi. Njagala owulire Kanale Mugume code gye yakozesezza omusajja wa M23 ali mu SFC gye yakumukozesezza n'atamukuba. Pay attention to details. Kankabadde. Kankabadde. Mujiwudde bulungi sigino. Mujiwudde bulungi sigino. 1. Twagezezzaako okufuna bakafulumo okuvvuunula ennimi. Tukyabafuna batugezeko tuteramu okunoonyereza sigino eno yabadde kuba it was a genosigino eri abantu baabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. It was a genosigino eri abantu baabwe. Bwe bakubye media fraternity yonna naye ng'ono tumanyi ono Kanale Mugume muntu waabwe nnyo. Ewabadde nga abafu bonna badde badda mu Kampala yasookawo ng'alina ne measurements. Apima akola forensics. Ba newcomers ku social media. Oyo guy Kanale Mugume
buli wabadde wattibwa omuntu mu Uganda nga mu Kampala mu Uganda nga munene Kanale Mugume ng'ajja n'akola forensics n'aleta measurements n'apima n'awa false information police egenda okujjanga yayina information njagala mwenna abadde bagobera ebintu mwadde assassination zibadde mu Uganda ani abadde ng'asooka ku crime scene n'atandika okukola measurements police ziyandibadde ekola wandiikawo abadde wano wandika abadde wano mubadde wano gunya emyaka nkwata gwa mukaaga nga ndi mukuleekaana tubapuli ebintu bino abaddewo nga Kanale Mugume mula ku crime scene zibattidde abantu nga waali muteeku wano nti yes tubadde tukirabanga muwandiike njala abantu 10 muwandiike abantu 10 mungambe tubadde ngo tulaba Kanale Mugume nga yasooka ku crime scene n'ajja ne tape measures n'ameasuringa n'akola record ezize mukitegedde bulungi baba n'abantu babaddengawo eyo Kanale Mugume kati sigino gye yawadde omusirika oba wa M23 oba Ntarahamu oba waaki olwamugambye password code ga yakutte bukwasimba okwe ne balinnya boda ne bagenda ino kanjibaddiremu kanjibaddemu wano mulideko olidde